okusinziira ku byogerwa kubanga baagafuna era bakkizanga n'obuwandiike we buli nti baafuna amabaati gano agaali galina okubeera Karamoja. Bagamba nti bangi emisango bagibaggyeko ne basigaza abantu basatu. Kawamunya kagambye nti era gye binagwera nga n'abasatu babasonyiye, kitegeeza mbu kiraga nti wayinza obutabaawo mbeera ya kulwanyisa bubbi bw'amabaati kuba abantu bangi nnyo. Tulinako Mary Kitutu, tulina Agnes Nandutu, tulina Robina Nabbanja, Right Honorable, tulina Matia Kasaija, tulina Amos Lugorobi, tulina Jessica Lupo Vice President, tulina Rebecca Kadaga, tulina Rose Lily Akero, tulina Anita Mong Speaker, tulina Judith Nabakoba Minister, Amson Obua, Jacob Oboth, Jennifer Namunyangu, Etha Nyakul, Enre Musasizi, Fred Bwino Kyakuraga, Rukia Isanga Nakadama ne Joyce Kaduchu. Abo bonna babalumika nti baafuna ku mabaati era kituufu. Naye mbu bonna bagambye bagira babaleka, bangi bakomyawo ensimbi, abane bagakomyawo mu bulambulukufu, naye batodde ku bagambye nti abasatu be balumika, abasigadde obujulizi butono. Awo nno bwe bityo byagenze. Tulize tulabe story egenda kuggwa y'amabaati oba eneekoma awo. Zuka n'ensonga olunaku olwaleero. Tutunuulidde abasuubuzi, twagala nnyo okugera ku nsonga za bizinensi nga tutandika wiiki. Abasuubuzi bagamba nti ensonga y'omusolo ebatabudde, engeri gye gusoloozebwamu nabo n'okugumanya obulungi oba oli awo tebagutegeera bulungi. Bajeti yafulumye ng'eyogera ku misolo egy'enjawulo, twaga tuwaayemu n'abasuubuzi. Emisolo gino bagitegeera kyenkana ki? Ensolo zaabwe batebagyagadde, bandyagadde gisolozebwe gitya? Era enkolagana yaabwe n'ekitongole ekya URA eri etya? Ndi ne Sulaiman Matovu, musuubuzi mu kikuubo. Njagala sooka tubuuzeeko ate oluvannyuma butereevu tugende.